mugamba mutabagala abalungi abeekumira kusenga face to face simbaniriza nti nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza olunaku tuli mu lwakuna olw'ekisiibo kale neera bwentyo ne mbasaba ka audio kaneeno oba okawulidde nga wasiibye mukwano kapaasingeko bupaasinzi kale kojja kudda okawulirize ng'omaze okusiibulukuka ekisooka mu byonna leero ngenda kwogera ku bintu by'olina okukola oba by'olina okubeera nga omanya nga wakamala bwoti okwegatta n'omuntu for your own house, not even for the other person oba nti okikolera oli muntu mulala. Ekisookera ddala abantu abasinga bamala okwegatta tulina ensobi ze tukola abamu you just sleep there ne weebaka tewali kyokolawo n'oyonoona ensonga zonna mu nsonga nti oyonoona engeri gy'obadde okuttemu munno and leaving that aside nawe ng'omuntu ne weesanga ng'ofuna oluusi ebizibu ebitaggwa waliwo abantu ababonyaabonyezebwa UTIs ng'ogamba senga UTIs nnuma senga nze bannange nejjanja siwona senga nze ne bampa eddagala egganda ndinywa ne bampa ezzungu lyonna ngoberera nga bwe babaŋŋambye naye senga nze ebintu ebyo tebinkolera tebikolera nti tebikola bikola bati obuzibu buli wamu gwe atamanyi engeri ya bikwasaganyaamu omuntu yenna buli bw'omala okwegatta n'omwagalwawo ddiya wange omulungi sulabute tewali kikusuza mu kawala ak'omunda teekako akagoyeko kano ka naiti naye teweetaaga mpale ya munda olaba katyola mwe nammwe abafumoze simanyi na kumanya kibasuzana mu mpale like seriously lwaki oba osula mu mpale so sikitegeera kibasumbuwa awansi eyo gyolaba osiibye mu kapale for almost 12 hours a day kale tugambe 8 kale tugambe 11 oba 10 ng'empale mweri oluusi nate naddala ffe abakyala nammwe abasajja bino byenjogera tebiri ku bakyala bokka nammwe abasajja osiiba mu kawandaweya n'ogenda n'ofuka kati enkali nagyetonyako ka andaweyako n'odda ne kawunya n'okambala n'olyoka obeera mu kandaweya lunaku lulamba kyokka n'oddayo waka yesu oyambala mpya naye era ogenda kuzza omusolo mu andaweya ebivaamu bwebwe obusolo bwammwe okukyama n'okubeera nga toggwako UTI jjukira yenkali ekutonyako nti obadde ng'ali okuwona naye bacteria egenda kusigala ng'eri trapped ng'edda ng'ofuna UTI yo ng'eddamu ng'ekwaffectinga akasolo k'omusajja kali delicate as much as n'ok'omukazi bwe kali si ka mukazi kokka ke kali delicate kubanga ffe tulina engeri gye twakola ewansi mwe mulowooza nti mwe muli safe kubanga mwe mulina just muyini gwammwe ekitegeeza gwe tolina buzibu era osobola okubeerawo nga bw'oyagala mukwano si bwe guli naawe nga bw'olaba bw'oli n'omwagalwawo bw'atyo bw'ali n'omusajja bw'atyo bw'agenda okuwulira akantu kabeere nga tekalina nnyo makulu n'omukazi bw'agenda okubeera ate omukazi buli bw'afuna UTI naawe akuwa bw'obeera ne UTI n'omukazi omuwa so mwewala ebintu by'okubeera nti omugenda okubeera nga mumaze okwegatta oyambala akawale kajjeemu andaweya togyetaaga oba oyambadde empale yono mpanvu erina kubeera legeza kati mmwe abambala obucupa ekiro simanyi oba mubeera mulagawa ku mwezi oba please yambala akantu ko nga keeko nga kali luuzi oba ogambye kwambala ate gwe omukyala oba ogambye kusula mu mpale ya munda waakiri ebeere cotton ono gwe mulaba ali breathable tyayingiza empewo the best thing kyowandyetaaza wansi eyo kyakubeera nti at least wansi eyo wasika empewo wawunya bulungi naye abamu mufuna ekifu nga bw'okiwulira n'owulira nga abantu abamu mulina misconcept nti gwolobooza nti bw'omaliriza okwezina n'ogenda n'onaaba bulungi nnyo nga oba n'otawaaza awo buli kimu kiba kiwadde ne bw'oyambala yes jjukira amazzi kati gwe omukazi ate obabeera bamaze okuzina tosobola kugamalayo tegasobola kuvaayo mpoziko nga ogaflashinze which is not right okuflashinga emmanayo si kirungi obadde okingireka abaana bakwata tap n'alyoka agingizaayo mbu akubayo amazzi gaveeyo aleme funa lubuto oba walufuna oba walufunye dda oli kwonoona munda eyo please you do not need anything that looks like that. Abala bakwata amazzi n'agasika mu mpiso n'alyoka agiyingizaayo n'alyoka agikubayo bwe peace bunna amazzi gali gasobola okuvaayo gonna agali munda eyo munnange oli kwerimba ebyo by'oli okukola byaffa tosobola kugamalayo kati ne woba onaabye nti kale naabye omubiri sigenda kuwunya ntuuyo oba kutuuyanirira kwonna bati ate kale omaze onnaaba ate wansi yo wagenda kuwulikika watya Lobos eri munda yo wali watya. This is why weetaaga okuba nga tuyambadde kawale osobola okuba nga attracting circulation y'empewo ennungi. Empewo eyingira nga bw'egende like the air circulation wansi eyo eri clear. Togenda kubeera nga waliyo moisture yonna akwatidde agenda okubreedinga bacterias ate osange ng'ofunye infection. Owooza kimuuze nga neeyonja nze nga nkola bwe nti ddala bamaze okuza kati akawale oba weetaaga kaaki naye namwe mutijja nga nkeetaaza ki
kakati ekireera nawe tunaba tutandise era nga njija mwaka wale ne kumakya omusajja wanaaba nnoonyera nga atandikira ku kunoonya kapale kaliwo akajjemu kapale kabeeramu naye we tukajjamu tetukazzaamu paka ku makya ate obanga infact ng'obadde ova kunaaba tewetaaga nakambala naiti jambala kabale kaveeko ogende mu buliri wabake bulungi nnyo obeere ng'omuntu ng'ekintu kibakkiriya so please eyo nsonga nkulu nnyo nga gyenkomeza then n'ekirala mukwano gwoba mukazi oba oli musajja bwe mumala okweweeweeta kozi abantu abamu ensobi ati mwe gye mukola olumala okwewoozina bwe papa n'osammula ng'obuukawo ng'ogenda kufuka posiko nga gubadde gukuluma ebyaddala ffe naddala ffe abakyala ffe abatera nnyo okugufuna because of the stimulation etuuka wansi eyo engeri gye bakuyisaako n'akuyisaako astimulatinga blood oluusi ne feeling amazzi n'obeera ng'oyagala ogenda okukola pipi naye wekibanga si ekyo topa kukaa relax bw'omaliriza make sure ogenda n'ofuka naye musooke mubeerewo eddakiika zammwe 3-4 mweweeweete mwefiiringe naddala abakyala oluusi omusajja alinza okuba kutadde mu kagundi mu kasitayiro nga kakambwemukko nga kale kalina engeri gye kakukoze wansi eyo ne katakukola bulungi kati nga weetaaga kafuta keyaako nga weetaaga omuntu akubudeebudde kalodde engulu buli obulumi obubaddewo bugende nga weetaaga owulire ku mubiri gwa bbaawo omusajja abasajja omukazi omukwata n'omwenyigirako bwoti not even just cuddles but n'omukwata n'omwenyigira wano bwoti n'ofiiringa bulungi nnyo ebbugumu eriva mu mubiri gwe n'okwata kino ekitundu n'oteeka wano bwoti emabega w'amabina ago bw'oba nga mwetunuulidde n'omusika n'omuteeka wano mu kifuba kyo bwoti n'okakasa nti ekintu kyonna bw'okiteeka wakati mu bisambi bye kiba kiggwa n'obeera ng'osobola omuwulira bulungi nga naye akuwulira bulungi kino no kikuleetinga strong bond wakati wammwe kyongeza omukwano gwammwe ate n'ekirala naye oba omuntu omwagala you don't need to do all this kale lwaki mba mbikola ate ng'omukwano naawe ate nga saagala gwa mu mukwano waliwo hormones eziproducing wanga twakamala okwegatta bwe tuti kati hormones ezo ebiseera ebisinga buli we ziproducingibwa ate ne twakampaninngako ebikolwa bino eno wamma omuntu ovaawo ng'owulira kati olowooza ku ye yekka nga bannanga ojjukira engeri gye yakuweeweese nga kyova olaba bino bye bimu kubeetera abakazi okubeera nga omuleka mulooku si ntino nti wamusabudde n'omusabula but bye wakoze ebyo oluvannyuma olina memory gye wa imprintinze mu mutwe gwe kati ng'alina memory empya gy'afunye eri okuzanya ate weeba eri fresh buli ssaawa ebeera yeeplayinga anti eba ekyali fresh kati aba tasobola kusiimuula mu mutwe gwe aba tasobola kusiimuula mu birowoozo bye naye mwebe temubimanyi you skip the very important thing ne mudduka nti oba omaze okugira n'ogira n'asammula oba n'osammula omukazi nawe oba omusamuzza akantu kano kakulu nnyo nga gye nkomeza okubeera nga munnange omuleeta n'obeera ng'omurapins around your fingers nfe ne neesigalira nga nze Senga Faye 256 temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga omukama abanjagalire abankuumire mubeera bulungi mweraba